eta olaba netolodde wansagala nsegambe nti saimu waliwo kwakafula affe fitu kyali bito mwe bani ayina siba zipo nze mukibi ki ate nabo bamukibi bameka oyo kwegera ku mukibi muganda ogwe simanyi muto masengeti nako mukibi muto kabe mukibi kabe morisi kabe abbe yeah obadde ogamba mukibi wa morisi mukibi morisi agana abajje Sani yegulumiza munange baby Gloria yadongo ali yatandise kuki ku nsonga z'obufumbo bamu proposing de uyo bato bonna ye nani ne boyfriend kati mwameza akasajja nti omwana yafunye omulenzi oba buzibuki noonya nembozi wogireetera abawala bunyiivu bw'abawala abaaliwo ng'ajja baani kati waliwo gwokuze ng'olaba kati ono akuze mu mulaba akuze gwokuze ng'olaba gw'osobola okula ng'olaba omuntu era gyebali naye ono akuze mu mulaba ate omuntu abadde ku TV ebbanga lyonna era akuze naye nga muto ffe tetumanyi kuba naffe twali bato myezi minze neera mbadde nga mulaba naye ngaera watandika okulaba baby Gloria ng'oli mu myaka ng'emeka nga nange ndi baby lwako ennyange teriko baby hafi gisoko ennyange teriko baby hafi ane baby Gloria yakoze eki bazadde baffe naffe amanya gaffe mugateekeko baby ensi emanye nti namwe mwali bato kubanga omuntu ananemera era ffe nze natulanga eyo nga bomanyi TV you inspire us kati baby Gloria yakuinspiringa nga mulaba ku TV nga nange nga lukyalimu nembera ku TV ensi eno najjuddemu abantu abakalu bamusana guno ogubadde gwaka ate ensonga ki naye baby Gloria tukuyozayoza naye kyensaba baby Gloria yali myaka ng'emeka between 23 and 25 awo wennyini niwanda ama nalinga mulaba era nze nali njagala ngendeko mu obuyimba be sobola kukyawa nga wali oli mu P7 nze era nenga mami gulo nga sibalina kwogera era mami wange olwabirayo n'abinzijukiza nangabula nzijukira wankabiri yange oyagala nkutwale mu vidiyo ya baby Gloria TV wagisasudde gw'owaayiriza ayinza kuba taliiko ate then nekirala basera nga tumaliriza bagamba mbuno aba celebrities bazibu nnyo okubeera nabo ate then nekirala ba celebrities bwe bamala nnyo okulaga ababeezi baabwe oba mukazi oba musajja nga bitandika before Gloria no wabaddeyo Betty ate before Betty waliyo Mega mbalaba mugeza mbalaba era babadde nga gye muli obanga mwagala Jona mumuveeko mwana wa mwami wa mwana wange mugeza Gloria chicho bagamba ba Facebook in-laws bajja kujja abaleta ba ex uno semanya abaddeko mufumbe eno semanya inayo omwana eno togera ku Facebook ne ekirungi yedda tamumanyi yedda first of all simbe mwami wa muntu taina bana thank God those are not skeletons I'm going to dig up then exes nagasagala muntu atali experienced okitegeera mukuluko kunzi of course agenda kubanga yagezaako n'apolishinga okukwana kwe nje wange kale naye nze kano kuno kuteesa kwange omanyi olumu ne bwogaana otambula embeera ekutambuza olumu oba tonnatukana kutambula naye embeera ewona ekukako okukola ki bwe tutunya mami Gloria naye akyali nno tannatuuka kubeera jjajja agumidde oba ontegeera abadde akyenjooyinga okunyumirwa esooka njala mami Gloria akkirize nti kati akuze omwana afunye mwana munne ontegedde bulungi kati bw'aba akuze waliwo bye yandyagadde okukola kati byalina okwesonyiwa kubanga ate ye fallback position ya Gloria oba ontegeera kati mami byakola Gloria yandibadde abikola
ye mami n'asigala eri kwongera kutereeza mami musanyufu nnyo abadde ng'eyadibya ate nga teyadibya oba okitegedde bulungi kati mami ffe sooka otuleke sigala katonda wona kwongera kunyweza lwaki Gloria akyali mutomukko ontegedde bulungi akyali mutomukko kati it would be okay saagala lulimi lubi singa bino Gloria yabyeyogerera oba okitegeera era tusoma omwana senga yakyali mwana muto bikoze bitya oba ontegedde kati maama ffe tuleke tugenda kwogera tujja kwogera tuliyogera amazima geego kati ffe tuleke kati ebyo si bibyo ogwo si mulimu gw'owala bagambye bena byakomeni nga bagamba nti weyagambire n'ebifaananyi byetadde bokka oba okitegeera ebyo byonna byonna tebiva mu Gloria biva mu maama naye lwaki maama abyogera nti waliwo abayogeranga naye kati zekinsaba maama abo baleke era nga bwasirika kati you're becoming ennyazaala gwomuli kati gutandika olina kwembakinga ku collectinga mwala nga tikikyagenzeemu she needs someone gwasobola okukubira n'agamba mami nga kiri kundya obufumbo bugenda kubeetaaga family zonna emyaka ekyo. But wish you the best, baby Gloria. All the best, all the best. Kale awo nno nga tuvuddewo gundi akubamutadde